Ekibanda ky'Entebbe nga kw'otadde ennyumba ezisulwamu abantu eziwerera ddala 8 bikutte omuliro ne bisirika nga kigambibwa nti omuliro guno oguvudde kasasiro abadde ayokebwa emabega w'ekibanda ky'Entebbe. Abatuuze basanze akaseera akazibu okuzikiriza omuliro guno nga bakozesezza amazzi okuva mu ttaapu wamu n'omusenyu ng'abazimyamwoto bagenze okutuuka nga abatuuze bagulwanyeeko wabula ng'ebintu ebisinga bitokomose ne biggwawo. Omuliro gwe mulaba ennyumba ezo zikudde. Omuliro gutandise ssaawa 6 zino ziri ssaawa 7:32 zino kumpi ssaawa emu kitundu n'ambiri naye gavumenti ki? Mamba Mubiru ssentebe w'ekyalo Kireka asiimye abatuuze abafuddeyo okukola ekisoboka okuzikiriza omuliro guno ogubadde gukyalanda mu kifo kino eky'Enzigota. Nange kennyini ogwo gunsanzeewo era ne nkubira osi simugateriko ne kuba bandenyera ku poliisi nekubira fire brigade naye abantu abavubuka bonna abatuuze b'ekyalo beebaza nnyo beebali nnyo bwebali eddala olw'okudduukirira ne balwanira wamu baatubadde n'ekizibu ekyalangi ebadde wali ebizibu amapipa ebidomola. Ono asabye gavumenti wamu n'abazirakisa okudduukirira abatuuze abafiiriddwa ebintu byabwe mu muliro guno kuba kati tebalina kyakuzzaako nga n'ew'okwegeka oluba tebalina. Bonna abantu bonna abeesimbyewo mu ggwanga lino abali wano mu kitundu kino eriya wano abaki zoonyeni bajje badduukirire abantu bano abafunye obuzibu twagala buli omu ajje ayambe abamukono olw'ebintu byo byonna ebiyidde. Abamu ku bakulembeze mu munisipaali y'Ekira okuli Haji Norman Kabogoza Ssemwanga ne Ssaalongo Peter Kazibwe basabye gavumenti okuwa poliisi y'Ekira emmotoka ebizikiza omuliro kuba kati ebimmotoka bye bakozesa biva bweyogerere. Gavumenti eno bagezeeko okusembeza fire brigade zino ezisikiriza omuliro at least mu buli station ennenemu ng'Ekira gye wabeerewo fire brigade esobola okubeerako ekyuma ekizikiriza omuliro. Bino bye tugamba eggwanga erikolera awamu tusa omulanga eri gavumenti ffe ng'abantu tetulina bimotoka by'amazzi tugezezzaako okuba essimu ngaffe abakulembeze naye nga abasajja tebakwata ssimu n'abali mu sisitimu. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.